era kisoboka. So simanyi kimulumyamu naye kale webale okugoberera ate era nga bwogambye nti onyumirwa nnyo. Manya waliwo abazungu kye bayita splitting hairs. Olaba nti akaviiri kaba katono kati bw'otandika okukaasaamu ebipapajjo kwega oba weekoyeza bwereere. Okay, nga tuzeeyo Korea oba South Korea, kiki ekiddako President Yoon ono kyayinza okukola oluvannyuma lw'okugyawo martial ye kennyini gye yaleese? Ekyamazima byasiba bikutuka. Ekyokukola kitono. Ekisobola okumutaasa ababaka mu bibiina 6 ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bamaze okwanja ekiteeso eky'okumugyamu obwesige. Era sipiika n'ategeeza nti ku lunaku olw'omukaaga kwe kwosa enkya bwe bagenda okubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekyo ate bakube n'akalulu. Ssemateeka wa South Korea agamba okugyamu pulezidenti obwesige weetaaga ababaka 200. Paalamenti ya South Korea erimu ababaka 300,000. Kitegeeza weetaagako ababaka 200,000. Ab'opposition bonna bwe bagatta ebibiina bino 6 ebyayanjiza ekiteeso kino bakola ababaka 192. Kitegeeza beetaagayo ababaka 8 okuva mu kibiina ekya People Power. Ekibiina ekiri mu buyinza beetaagayo ababaka 8 okuva mu kibiina ekiri mu buyinza. Kati ampuliriza kankulage opposition ya South Korea eri bweti. Democratic Party yekulembedde ku opposition ina abaka 17. Rebuilding Korea ina abaka 12. New Reform abaka 3. Progressive Party abaka 3. Basic Income ombaka 1. Social Democratic Party ombaka 1 nobera nombaka wa independent yomu. Kakati ekibiina ekiri mu buyinza ekya People Power Party Triple P ne kibeera n'abaka 18. 88.8 CBS FM.